emyaka etaano sijja kikigumikiriza buli mwaka ngamba nzija buli mwaka nzija oye ngoya wafu kusula wafuna ngoma abaana bawulira ninga n'inyumba engazi waddembe okwegazanya simulinaako buzibu oba awasa oba yeegazanya simulinaako ttabu. Omukyalo yafuna omusajja nemala emyaka egiwera 3 nga sinika bozi ngafaanana nga tusa mu kisenge eki nyati yali yatanawuza kinaana kakati bwaja ku makya omuzimu gwa Saudi Arabia guli nnyo neŋŋaana ngono gugwali nnyo naye nangamba ebigambo bino bisatu nti omukazi agenda okunoba aba yanoba dda emyaka 2 kiba kitegeeza ngenza okugamba ekya Saudi Arabia nga nekitegeka dda nga nani plani bisinga ogaana ekyokugamba nti nafuna abasajja ebyo byonna bimesejja yabimpandiikira nze Colin najja n'ennaku yange gye mmanyi nti n'emyaka 3 gye mmaze eno omwami wange nga bwe nakuleka bw'ali najja n'ennaku yange gye mmanyi n'omwana wa kiwana gwesomesa okumanyi bulungi ne mugamba nti nzikiriza ayinkuwadde emyaka ebiri gokomyewo sente zo tozimpa ofuna omuntu gwesiga sawa odonga nnyo ya sente siri bulungi sente ewooma akati munange oyagenda nengumiikiriza emyaka egi yakomyewo abadde kawempe mumpulya bannange oyo mwennyini nina ensonga zesiyagala kugendamu nga saagala tusogerere na wano okitegeera nze kwolaba ne ndowooza nseevinga 30% ku musaala gwefu agala ebimu tubyogere nabo yagamba asooka anoonya omulimu ng'omuntu atandika okukola depression zijjamu kaako n'okuwuliriza ennyo ebigambo by'abantu ebyogamba ng'omukazi ali Saudi yafuna omusajja oli eno okola tosamuka nebudde bw'essimu bukubula nze oyangubira n'essimu olumu ne sigikwata ne muteerako Grace Kagambo busy yagenda mugambe nti zekasa emyaka ebigidda n'oyongezayo contract nja kuwasa mwawandiika oge gentleman ati kyekindese mu ofisi yo waga yali agala kugenda ngera agamba emyaka 2 bw'ate yaŋŋamba myaka 2 gwe siddanga awasa jinza okuba teyawasa kati kuba promise gyetwagula naye yamegikati kati sizuubira nti ayinza okuba nga gavumenti eragira myaka 2 naye ye bambi abadde azo wano agala nkukubiri enkyomute abaana byandekera tebawumula bali mbisuulu naye bamulambira nabo naye tubeera mu kafunda kubanga abaana b'ennaku zino obamanyi omuwala n'omulenzi obasuzeeyo mu nnyumba bokka ojagala tusanga muwala awalampye munne omulenzi mufu oye ngoya wafu kusula wafunda wali nateeka bisolo byange ntenzungu omusayi gulinnye ngoya ngoma abaana bawulira ninga n'inyumba engazi abaana bawulira abaana tebebaka afanda omumanyi tusoma report okumenya kafaanana abaana bawumudde tutufena naye amaka wegali muluuza okumawo ddi ate nemulu mugirina myaka emeka gyogenda okubeerayo tajogera kati awo buno omuntu mwenda wa poli mama yingira poli era naye yayingira ati ono omumi yatulaga we bayingira naye yayingira ati niwe teweyingira nokuvaira ovayo tekiina bwekibaddembe waddembe okwegazanya simulinaako buzibu oba awasa oba yeegazanya simulinaako ttabu kuba naye muntu okomawo ddi kubanga ye agamba oba ebintu tebitambula okomewo kubanga ye abadde akwagala okufa awakulimbye bwagamba nti abadde anjagala uno agamba mbu ebimwogeza ebigambo ebyo byonna laavu eba emulinnye ekiro owa erisiraavu Colin erisiraavu buli busungu mumpe mu kitiibwa agende katale kubanga kano bagenda akatale kagenda kubaawo nkya agende mu katale alonde wangi ontadde ngende mu katale basi ateke mu nyumba ateke mugambe ne mu nyumba mugambe teka mu nyumba ndeke mu nyumba mugambe teka mu nyumba
ojja kubeeramu naawe emabega ebintu ojja kubitwala omuganda ebisenge tulina bina ona ngenda kubeera mubi emyaka 5 singa kikigumikiriza buli mwaka ngamba nzija buli mwaka nzija amanya gange nze Semakula Patrick ofuwa bulijjo wamanyi abanye embubo bingi so balina bisatu balekera nze neefune naye nga twalina 135 ensonga zange Mr. Collins ozimanyi bulungi okuva emabega ezaffe ziri wabijja bipayiringa twawumuzaamu nga tulina obujulizi twazwe omanya ensonga ezaaliwo omukyalo yafuna omusajja nemala emyaka egiwera 3 nga sinika ngafaanana naye nga tusa mu kisenge eki ati yali yatanawuza kinaana kakati iva kuwafuzi njagadde okusabika ogambi kubeewo kuba obukubi olonnaalo akati basajja bannange bampa amagezi nti afanayo ki omuntu kubali babule tuyite mu bizibu byensi kati wali umani kyali mukozi wa gavumenti baire ngende kuvumawe nti ngende okudda feri yandeka ningasija kukola kumbe bamanyi nti nkoze ki nyenze namuyingiza mu nyumba napuluka jikajja kuza sitoni mugiteko balo nagimanyi bote mugimanyi kati twatu kiseera tujje omukulu iteka erinyigiriza nze yangamba Semakula omukozi munange mukwano gwange naye etteeka ziyingiza abasajja woba onoba oli era mpangisiriza kaya kinakola omwere ku bbali nange nemuleeta ki awaka oyamanya nti azze awaka nasitula enkundi bali bapangisiriza omukitegedde bulungi najja ewoono bwe yagenda ku nnyanja ono yasuubula kati bwasuubula ye niyewoomeseza bulamu bwe ne butambula ate ono omusaayi gutambula ali myaka kati ndowooza awo weyafunda kati ono waleeta naga ati kiranda akyagala tegekwoki awo wewaava embeteza kati amakani nga mulekera yakati mundege sitole kati omuntu oyo yategwe nafuna wakamwerekera mu busuubu ate kati yebuzibu ate kati kyendese omupya tutambudde emyaka 10 era mwinemu abaana abo nenzimba ennyumba endala era ennyumba eri namagabi eringimanyi bwajja ku makya omuzimu gwa Saudi Arabia guli nnyo neŋŋaana ngono gugwali nnyo naye nangamba ebigambo bino 3 nti omukazi agenda okunoba aba yanoba dda emyaka 2 kiba kitegeeza ngenza okugamba ekya Saudi Arabia nga nekitegeka dda nga nina ne pulaani bisinga ogaana abantu bano bangamba Patrick okuze ogenda kubeera muwulwati pulaani B yakujja wakamala mu bizibu byani by'omukyalo ate kati nono agamba nti akulekawo alina omwana baide n'emyaka 3 nemugaa nti omwana nomuto nambuza ekibuzo nti singa nafiira muleeba omwana tewali mukuziza namulekera challenge nati obamulekawo wakitwala ate nzija nemugamba nti nzikiriza ayinkuwadde emyaka ebiri gokomyewo sente zo tozimpa ofuna omuntu gwesiga sawa odonga ninaga sente siri bulungi sente ewooma akati munange weyagenda nengumiikiriza emyaka egi yakomyewo abadde kawempe mumpulya bannange naye nga ngoye zitwala kuba dobbi ogenda okukima esaati yo teriiwo ogisanga mulalaje ngoma ebizibu byabadobbi
Maziba. Ola kati yangu ya jijiddo. Oyo mama inejemize. Emyaka gyagwako ebiri munnange teyadda. Yagenda mugambe nti zekasa emyaka ebigidda n'oyongezayo contract nja kuwasa. Mwawandiika. Oge gentleman. Ati kyekindesi mu ofisi yo. Waga yali agala kugenda. Ngera agamba emyaka ebiri namukola business ya mobile money nga yagamba agala kukola agent. Yitaga sente ki? Sirina n'agenda azinoonye era sente ze. Naye kati emyaka gyagwako ebiri Yali yakunguza. empasa naye mu nyumba saamuteekamu naye nkooye okupangisa nyamweza waka ng'ogyewono ng'akomye Oyagala kukola kiri era. ate kati kuvinziza mu ofisi yo ngende okujja nga wampa mugezi abaana yalekera abaana babiri Kati aliriddawo oyo. Omukazi zijja sookolekere otambula. ntambula abaana byandekera tebawumula balimba essuula naye bamulambira nabo naye tubeera mu kafunda kubanga abaana b'ennaku zino obamanyi omuwala n'omulenzi wasuzeyo mu nyumba kokka ojagala tusanga muwala abalampye munne omulenzi mufu kati tusa mu kasingo n'abaana nini n'amaka mubuuza kontakiti gyewazza obujja ya myaka emeka nasooka nagamba emyezi 7 gyagwako omwaka katali kumaka gwoku kati nkooye kusula wafuna wali nateeka bisolo byange ntenzungu Omusaayi gulinnye. nkooya abaana bawulira ninga nina ennyumba engazi Ate nga abakazi b'ennaku Abaana bawuli. Abaana tebebaka. alekaana so nze mu ofisi yo ate kankubuli afanda omumanyi afaanana mumanyi bulungi. tusoma report okumenya kafaanana abaana bawumudde tufena naye amaka wegali mubuuza okumawo ddi Ate ne muntu mugirina. myaka emeka gyogenda okubeerayo tajogera Report. kati awo Buno omuntu. mwenda apoli Mama yingira pole. Era naye yayingira ati. Ono omwami yatulaga we bayingira. Naye yayingira ati. niwe teweyingira Oyingira. nokuvayo ovayo kati nze mu ofisi yo oba oyogerako naye ku simu kuna kubanga namugambye ngenda wakafiira Kati akoma muddi. tayogera ayinza okugira ngakola nnyo ya myaka 5 zembere mu report nazadde n'okuzaala Mwazaliddemu. kati yangende mu nyumba eri ofisha kuba naye alina kati omwana wajja obulamu bubwe Ate report etonya. Zitonya. Ekiro. Sembe ne bayimuno bamisana. etonya wete Etonya ekiro. akwagala baluso oyogerako naye wasota nyabo. Wasota nyabo. Bulungi munnange. bulungi mwami Collins wasuza otya? Bulungi nnyo. Omukulu naati yajja wano n'aŋŋamba nti nno ogenda ate n'amaana n'aŋŋamba nti ogenze naye tojja kubalayo myaka 2. Kati omusajja ali wano buli mukazi ayitawo omusaayi gwetoloola kati akoze eki akoze ate kuba kati mbadde manyi wakomawo ate ngenza owulira nti ate okyaliyo ate ebbanga tondaba kumubuulira emyaka 5 miramba. Collins oyo omusaayi tegusobola kwetoloola naawe waliyo omusajja asobola obeerayo omusaayi tegwetoloola taata ekyo kata kati wamuwa ebbeetu. ebbeetu yaje ewa nange ne mujjako engalo naye nze simulinaako buzibu ng'omuntu ate nze namugamba nkomawo lwakuba obuzibu bwe namufunamu buli bumu nje ebbanga lyemmaze eno Collins annaye bino oba byetaaga kwogera bitya omanyi okubanga sifunangako message yonna enkafatinga ng'eva wa mwami wange naye nga byabo byekufuna binkuba mutima wakiri nti sweetheart oli otya kola bulungi essaawa eno tukola omusana gwaka naye ogenda otuuka ku simu nga message gyakuteereddeko bw'otagyesonyiwa oyinza okwebaka n'otazuukuka omusana gwaka message kikaaki Collins ebyo tubireke
nkola naye talijjako ku ssimu n'akugamba nti yabaaye mwasibye muti emirimu bannaye otuuka ku message nga bw'otagyesonyiwa oyinza obutazuukuka njagala okumawo mangu bw'otakumawo nze njidde ng'ayidde okoze eki nti akuweeye message nti no njagala okumawo mangu bw'otakumawo ojja kusanga njidde ng'ayidde very hot yajja dda n'okumujjula ne bamujjula alabika gwate yaŋŋamba myaka ebiri gwe sidda ng'awasa jinza okuba teyawasa kati kuba promise gye twagula naye yameki kati situzuubira nti ayinza okuba nga gavumenti eragira myaka ebiri naye ye bambi abadde aze wano ayagala nkukubiri enkyomute guno ogwokutaano waguwera atya agende yegazaanye tekirina waddembe okwegazaanya simulinaako buzibu oba awasa oba yegazaanya simulinaako ttabu kuba naye muntu obadde okomawo ddi kubanga ye agamba oba ebintu tebitambula okomewo kubanga ye abadde akwagala okufa awakulimbye bwagamba nti abadde anjagala ng'agamba mbu ebimwogeza ebigambo ebyo byonna laavu eba emulinnye ekiro owa erisiraavu buli busungu ate nga bulina kwe buva so kati sijja munenya okwegazanya namwayo yegazaji naye nga nkomawo baigawe omukomerawo ninda omusajja ono alina okunkolako kuba baŋŋamba ninda omusajja wawana atwala ebbanga nga taliiwo najja wajja ate n'abeerawo kati n'agenda so yalina okunkwasaganya ensonga zange kati okomawo ddi goli ninkomawo guno omwaka gwennyini naye simanyi mwezi ki kuba bajja kugamba nti mulinda ajje muteese wakugulira etiketi kuba nabagamba tebaŋŋamba mulinda ajje ojja kwogera naye ajja kugulira tiketi wonaagiyagalira kati gwenninda naye nga guno omwaka nkomawo naye nga kyemuwa njagala yeegazaanye naye ebigambo byetende nabigendenze tutambulira ku pressure nze eriyo olunaku lw'esseebaka naye ng'omutima gunkuba era nze okuggwako ennyama pressure yange yonna eyo ate wa mwami wange yennyini omanyi bukyagova eno twafuna ekizibu nti butabi kajjudde naye nga ekitundu ekisinga obunene kyabasajja getting depressed babeerawo n'alowooza mukati we namugamba bannange nzija ate n'olaba nga ebigambo byandibadde akuddamu oluusi afubyewo kikube kubanga ebbanga libwamugamba ddene yalowooza bafuna abasajja notakomawo abamu babadde bajjanga wano ne baba nga bakomawo ddamu naye tugenda okuwulira ngaali Masaka nze ekyokugamba nti nafuna abasajja ebyo byonna bimesejja yabimpandiikira nze kolini najja n'ennaku yange gyemanyi nti n'emyaka esatu gyemmaze eno omwami wange nga bwe nakuleka bw'ali najja n'ennaku yange gyemanyi n'omwana wa kiwana gwensomesa okumanyi bulungi oyo mwennyini nina ensonga zesiyagala kugendamu nga saagala tusogerere na wano okitegeera nze kwolaba ne ndowooza nsevinga 30% ku musaala gwefu agala ebimu tubyogere nabo asooka anoonya omulimu ng'omuntu atandika okukola depression zijjamuvaako n'okuwuliriza ennyo ebigambo by'abantu ebyogamba ng'omukazi ali Saudi yafuna omusajja oli eno okola tosamuka n'ebudde bw'essimu bukubula nze oyankubira n'essimu olumu ne sigikwata ne muteerako Grace Kagambo bisi ng'abagenyi batu kati obudde bw'abasajja oba ogenda kujjawa andeeta n'obusungu oyo ebiseera ebisinga situation gyenkoleramu singa agimanyi yandibadde abeerawo nnyo naye tagimanyi agenda na bigambo by'abantu eno buli omu alina waayita naye omusajja bannaage omukaliridde namulaba naye alikyekikona ngamba ng'atambula yekubira bwaki ate omukazi yakomawo yali okuva yatugamba mbu akomawo takomangawo kati bade bani no wakomyewo timukaliridde wabula ye mwennyini yeyeekalidde kuba baalabako bangi
eyo gye bali bangi abasinga nanga ate kati teri mukaliro kuyita abakazi bamuyitako naye tabaagalirako ddala ayagala gweka ekyo kizibundeka n'okundeka omusajja wonna ali wano era embeera gyalimu weetaaga omwoyo woyo simanyi abasajja balina abaana batomu abakazi mubeera bakazi bagumite neetaaga okubudakubanga naatera okufa ng'ondabako kolinizi nkoze naatera okufa kati bwaba oyo ali ku gurawundi alina n'abamuwembejja yeetaaga omusajja omusekerera naye ali wano yeetaaga kankati kati akyenga ali enagabika yasirira kati mukuweko mwogeremu wuno baba bagamba okwomugamba naye akugamba agakedde obanga leero lwetusazeewo lukubire then omute enkya agende mu katale baba kano bagenda akatale kagenda kubaawo nkya agende mu katale alonde wangi ontadde ngende mu katale basi ateeke mu nyumba ateke mugambe ne mu nyumba mugambe teka mu nyumba ndeke mu nyumba mugambe teka mu nyumba ojja kubeera mu naawe emabega ebintu ojja kubitwala omugambe ebisenge tulina bina ona agenda kubeera mubi emyaka 5 singa kikigumikiriza buli mwaka ngamba nzija buli mwaka nzija naati akati mbadde kyenjagala ye gyabadde agamba oyo ye bwage ebintu gyesijja bisobola kanga onkuludinge naawe ntandika emirimu kuba mbadde naakavaayo mu bukiri genda tandika mirimu oyo oba bamugamba myaka 5 ekirungi kyalina awuliriza nnyo emboozi bagamba wafumbirwa bagamba biki ekirungi kyalina anoonya nnyo emboozi osinga okujja amazima kati oyo mutadde bw'aba yegendera mu katale agende naye nkoma wamu omwaka guno ate nkomawo abaana bange nabo embeera gibayita butazikase nnungi so kyekisinga okunziza wadde sirina ssente naye ngenda kudda bali mu mbeera nnungi era we bali kuweereza ka ssente akakozeseza bulungi gaabalabirira so nze ngenda kudda omwaka gumandipodisi naye simanyi nti we bali kumuweereza ka ssente olabirira baana bo sente sijja kulima nti nzimuweereza abaana nizimu sijja kulima nti nziwaye sisobola mukumbya sente ze namuwaako yezo ezo sente nziteeka eri baana oziteeka eri baana otya gobaweerera abaana yoba mikono gye abalabikira sijja kulima nti nsomesa omwana nzija kujja wayo alina omwana gwe musanga naye ye mwana mumanyi ye mwana mubuuzanga nti mwana ge nkwata ze ndi pensiona osente zikubula mukati nyambaye mutwale 5 omwana atula waka gwe namuzaala musimu oluga ajja naye ye mwana naye kakati ate ono alina nzija kuteekawo nte zange enzungu mbeeraawo plan B simulokole ono omusawo yalema mala nkireka omusawo yalema yakulema bulemi yamaliriza omusawo n'alimwa yalimwa ze nakivaako naye nkoyo zokuzimbiranga abalala oli yasooka ennyumba yeeri tugenda kugera tugijjeyo mubutongole singa tusanga omukazi ng'alina omuki amulina mwana era wapeleke
naga kati omukazi oyo Musirikale. kasitole kawe mukazi abasobola okumukuya Kati yani oyo musajja yani.